Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bannaye mwasuze mutya? Mujebaliko. Nzize wano ku live eno nga nzize kwanukula omuwala gwe bayita Kirowi. Nzize kwanukula maama. Ekindeese okwanukula tukooye okutuvumanga n'otukeererangako n'otumanyiira mbu bakadaama. Kyekindeese. Era senga kibadde kisoboka wandibadde ojja ne tuttunka. Okitegeera? N'otumanyiira tusangula obubina bw'abakadde. N'otumanyiira nti tuli bakodo. Gwe nnyoko yakuyigirizaako n'akugamba nti abakazi be bateekwa okuwa abasajja. Kirowi nkujjiridde. Njagala ojje tuttunke. N'omala okwesiiga lipstiiki n'opampinga amabeere. Eddoboozi leero liweddeyo. N'opampinga amabeere n'ojja ku live. Bw'oba oyagala basajja twabakulekera. Osobola n'okwagala 10 olunaku olumu. Gwe mukazi wekka eyeewuunyisa mu nsi muno asobola okuvaayo n'odda ku bakazi n'obalimirira n'oyogera ng'abakazi bwe batambuza amagulu. Wabimanyi otya gwe atabikola? N'otwogerako mbu tuli basingo maaza, mpisa zaffe. Ekirungi naawe oyina olubuto. Ositudde. Ogenda kulaba kye bayita abasajja ate ab'e Uganda. Ogenda kubalaba. Nzize ndi munyiivu. Eddoboozi ndyongezza. Simanyi oba mumpulira. Bane nzize balwanirira bakadama bannange. Nzize kuddamu omukyala gwe bayita Kirowi. Njagala aveeyo tuttunke. Nze mubavumira olwaleero nsazeewo okusiibulukuka nga nsiibulukuka lw'oyo Kirowi. N'amanyiira bakadaama n'atuvuma tusiimula obubina bw'abakadde. Kimukwatirako wa bwe tuba tusiimula obubina bw'abakadde. Akiyise kyalayise okulaba akabina k'omuzungu. Wano bwe twali tumufollowinga, nze bwe nali mufollowinga yasooka kujja ng'ayogera mbu yali kadaama. Ne ndowooza nti alimu amagezi. Naye kati ate ndaba ava ku mulamwa. N'abeera ku buli kaseera n'abeera awo n'atuvuma n'akola atya. Nzize tuttunke. Ekinzijeeyo omuwala eyazze ku Spark TV n'ayogera ebya Brian White. Nti Brian White abadde ng'abakozesa kirindi. Ekyatuleeta mu bwakadaama kwejjamu ebyo. Ekindeese bamikwano simanyi oba mumpulira oba temumpulira. Nzize kuddamu omuwala gwe bayita Kirowi. Mwenna mumumanyi. Akeera buli lunaku n'avuma bakadaama. Nti tusiimula obubina bw'abakadde. Nti tusiimuula bbi. Okiwulira? Nti tuli bakodo. Nzize mubuuze ani yamugamba nti abakazi be bateekwa okuwa abasajja? Ye bw'abanga eyo grade gy'aliko ffe si gye tuliko. Si ffe tulina okuwa abasajja. Banaye muba muwulira, mumbuulire nti muwulira. Nti eddoboozi lyeyongeddeko. Kubanga ye mukazi yekka eyakavaayo n'ayogera abakazi nga bwe batambuza amagulu, abakazi nga bwe bali abenzi,
abakazi bwe bazunga. Obwakadama bw'ennaku zino si bwe buli obwedda. Obwakadama bw'ennaku zino bwa kyeyagalire. Era bwe bukya ku makya n'ogamba nti teweetaaze mukwana atantegedde ekindeese wano essaawa zino oyo omuwala Kirowi mumumanyi afuuse socialist ennaku zino abeera ku Facebook nadda ku bakadaama n'abavuma bwe tusiimuula amazi bwe twajja okusiimuula amazi kyesimanyi oba ye tapama e Uganda gyali tapama n'atugamba mbubo bakazi ababeera mu ggwanga lyabwe abali mu ggwanga beebeereramu biki ng'abasajja baabo babakozesa kirindi. Buli anaavanga erimbu kadaama buli anaavanga erimbu kadaama twabakola ki? Twagala tumanyi kye twabakola era bw'abeera ayina waali aveeyo ajja annyonnyole lwaki amanyira bakadaama. Nkimanyi nti buli muntu abadde awulira bubi naye ng'asirise kubanga tubadde mu kisiibo naye nze olwaliro nsazeewo nsiibulukuke nkuddemu nnyabo era mbadde nkulinza ojje ku live nkuvumireko naye tonnaba kujja simanyi oba nze nkedde kuba mbadde nkulinze essaawa zino mba nina kubanga neebase naye nvuddeyo nzije nkuddemu mukazi gwe otubuulire ki ky'oli nomala okwesiga lipstick ne weekolako nopampinga amabeere nojja notandika okweraga kubanga abasajja bakuwaane bakutwale bakugyeyo gye wafumbirwa bakutwale osobola n'okwagala 10 ffe twabalekawo nga tubakooye nze n'owange nsobola omukuwa taata Jona n'omutwala waali nsobola omukuwa nye tuyamba otwesonyiwe tuyina ennaku yaffe tuli bahasola ffe twava ku nsi ate teri kyabbeeyi nga bwakadaama tekiriiyo nze nfuna akakadde kange wano mu bwakadaama naye n'omusawo eyasoma n'amala emyaka ng'asoma e Uganda takafuna era bw'aba akafuna abeera dokita baabo ba TV presenter baasoma bali mu kukaaba tebabasasula naye nze kadaama nsasulwa naye n'otubeerako n'otuvuma ne weeraga abasajja bonna twala abasajja b'e Uganda maama kamba kusomese anti wagambye maama we yafa nze kanfuuke ennyoko w'eddakiika gwe Kirowi abasajja b'e Uganda bakuwaana ng'okyanyirira nga bw'olabika naye weeweemu emyaka 5 si gwe yesiga ekizigo wenna weekalabudde wenna weesize ekizigo weekalabudde ofaanana mange gwe linda abasajja b'e Uganda mu myaka 5 gwe Kirowi yeera kansooke mbakulabule kansooke mbakusomese bino wammanga abasajja b'e Uganda waba tannakuzaalamu akubeerako bebi nkwagala nnyo okiwulira womala okuzaala omwana asooka ng'akyuka abadde bebi ng'obeera mbwa gwe bw'ozaala omwana owookubiri n'okudda olumu omala mukubira ssimu bw'omukubira essimu ne muyomba oŋŋamba ki okiwulira bw'ozaala omwana owookusatu muba muyina kwawukana kati kyekiriwo bw'ozaala omwana owookusatu kati gw'okyali mu bebi kubanga tonnazaala okyasitudde naye gumiikiriza ozaale omwana asooka ogenda kumanya kye bayita single mother ate ogenda kutegeera ensonga lwaki abantu babadde nga bakuleka ng'okola live n'obavuma ogenda kugitegeera ku olwo kubanga ogenda kuzaala omwana asooka nze bennina tobamanyi ogenda kuzaala omwana asooka ozaale owookubiri owookusatu omusajja ajja nakuleeta poliisi okwawukana naawe kubanga be basajja b'e Uganda okitegeera
wabula wakaze. Nedda mukwano tukooye. Ffe tufuna requests ez'enjawulo empitirivu era twali twagala n'okubuuza Facebook atuterewo engeri gye tutegeeramu friend request ne love requests kubanga abasajja tubafuna abangi ate twagala tukubulire na kino Chloe omuntu akuli okumpi takuwummuza birowoozo ng'omuntu ali ewala. Okitegeera omuntu ali ewala akuwummuza ebirowoozo okusinga omuntu akuli okumpi. Kyova amasimu baagateekawo abantu bakubire abantu amasimu. Tojja tumalako mirembe kutubeeza mu nnaku. Gwe beera ku basajja bo ffe twakoowa. Twabakoowa. Naffe twagala tuzifune tubawaseeko. Anti era ogambye tubawe kati katuzinoonye tubawase. Kati naawe olw'okuba ng'oyagala okukola ka baby shower. Kuba kati nkimanyi ka baby shower ke kakutta. Obeera ku Facebook n'ovuma abantu n'ovuma bakadaama mbowolereza abasajja. Simanyi oba olubuto lwe lukusudde eddalu. Neffe twabeerako embuto nze nga saagwako ku ddalu nga lyogudde. Saagwako ku ddalu lyogudde. Njagala ojje nkuwerevu nange. Sinaba kutandikako kuvuma naye njagala ojje nkuwerevu eri gy'obadde onoonya. Muganda wange ekiriwo muganda wange ekindeese live Rachel ekindeese live wano ekola live eno. Tuyina omukyala bamuyita Chloe nze namufollowing ajja mu groups ez'enjawulo n'atuvuma bakadaama. N'atubeerako n'atuvuma tulimbwa tetulina magezi tukwana abasajja. Tubasangawo bakwana maama. Mbadde be batunoonya nga batusindikira requests be batunoonya era be batukwana. Njagala nze omuntu gwe nasindikirako ku request agiggyeyo agipostinge wano kweno live. Agiggyeyo. Agiggyeyo agambe wansindikira request yino oba message yino ng'onkwana. Mwe mutukwana era mwe mutunoonya. Abamu ne tubagaana ne tubagoba ne mulemerako. Ne tusalawo tubeere nammwe tubeere nga twogera nammwe nga tunyumya bunyumya. Kati mwe tunyumya nammwe ndooza ne muva wano ne mugenda ne mugamba oyo omukyala nti tubakwana. Wama Yusufu gwe musajja wano gwe naakalabawo. Omukazi n'apampinga amabere gonna n'agateeka ebweru. N'ovumya nnyo kaali mu ttaka abaana ne bakuddako ne bakuvuma nti koma nnyo era bannange okuzaala tulabye n'okulaba. N'ozaala embwa ng'eyo embizzi obubizzi n'ogizaala n'obeera mu ttaka nga bakuzuukusa bakuvuma. Ife bakadaama b'oliko b'omanyiira teriyo kya bbeeyi nga bwakadaama kuba ne bbigwa empama wano bamusasulira. N'omusulo gw'enfuka bagusasulira. Okitegedde? N'omusulo gw'enfuka bagusasulira era bwe mba sipamye bano benkolera baba mu buzibu. Kuba ate baba bajja kusasula ssente okuntwala mu ddwaliro. Okitegedde? Ffe ebyo byonna by'okola twabikola dda ne tubikoowa. Ne tusalawo twebereremu. Kati essaawa eno abakazi abali e Uganda. Essaawa eno ne bw'omuwa hafu y'ebijanjaalo omusuza. Ye ne hafu njogedde nnene koota y'ebijanjaalo omusuza. Ate sonyiwa ndaba era abasajja ennaku zino be batalina bakadaama bamanyi ekyama. Yes. Abasajja bamanyi nti ffe bakadaama ffe twasigaza embuzi. Kyesimanyi oba nti waliwo yamugambye nti twakwanye bbaawe kyekimuyombya kyekimutumanyiiza omusego ogwo embwa eyo njagala eveeyo njije njiwerevu nange ngenda kulemerako nga Bad Black bwe yalemedde ku liitaka ggwa. Ngenda kuvuma
oyo Kirowi. What is the name of your problem? Kirowi. Si buzibu bwange nze nzekka. Buzibu bwa ffenna. Ffenna buzibu bwaffe. N'abeera ku basajja n'abawaanawaana. Abasajja omanye embonyaabonya gye batubonyaabonyezza ggwe mbwa ggwe. Omanye abasajja embonyaabonya gye batubonyaabonyezza. Mbu mukola mbu tetukola challenge kubanga Shiba yasabye challenge. Gwe omusiru gw'olina obudde bwa challenge. Gw'olina obudde bwa challenge za Shiba. Ffe tetubuyina. Nawe tuyina ebyokkola. I see you are big. Anti ndya nnyo. Tuyina obudde bwa mirimu. Tetuyina budde bwa kuddaawo kudda muzi challenge. Challenge bwe mba njagadde okugikola mba njagadde. Tewali wajinkaka. Mbute mugezaako ne mukola challenge kubanga Shiba ya challenge nze temugenda mu mayumba g'Abawalabu. Oli Mwarabu? Oli Mwarabu? Gana mayumba ge tulimu gakwatako. Munaye genda owummulemu kubanga essaawa yakutegeka. Nedda mukwano. Eno essaawa yange ndi mu free times zange nandibadde neebase. Naye olw'okubanga embwa eyo nzize njiwerevo. Sinakuvumako wadde naye ng'ate ebivumo nabikutegekedde. Kubanga maze ebbanga nga nkuwulira buli lunaku n'okeera ssaawa zino z'obeerako kati nange nzize twabike zabike emipiira. Nzize zabike emipiira kakazi ggwe. Ife bakadama b'omanyiira. Kadama ye muntu akyasinza okubeera ew'ebbeeyi mu nsi muno. Kadama. Kubanga kadama gwe essaawa eno obeera olina ky'oyagala olina kwegayirira musajja. Bambi nnyamba. Kwegayiridde bambi nnyamba. Naye ffe w'ogambira omuntu nti njagala kino. Akireeterawo. Mu budde. Abasajja weebali bonna twala. Nkugambye n'owange taata Jona mukuwadde. Wali mutwale. Bw'oba oyagala nnamba ye njikuwe. Omutwale. Kubanga wano abasajja gwe boonyumyako b'owaanawaana. Ffe abasajja tebalina kye batuyambye. Abasajja batusuulira abaana. Tulina abaana baffe ffe tubeerabiririra mu bwakadaama. Okuweerera omwana n'okumuliisa n'okumwambaza si kintu kitono. Kubanga omwana talisika. Okumanya ng'omwana talisika gwe oli awo Kirowo obulamu bwo oli bw'omu bw'oti. Naye bwakulemererwa n'olaba ng'olina kufumbirwa. Sigenda muleka kwasama kubanga ensonga lwaki sigenda muleka kwasama ekinzijeeyo mwabadde ku Spark TV ne mulaba abawala omuwala ng'ayogera nga Brian White bwabadde ng'abakozesa ekirindi ng'abakuba abantu bakyalimu eyo embeera abantu gye bali abali mu mbeera ey'okubonaabona. Naye bw'obanga ovuddeyo n'ojja n'ogamba kanneerwaneko nejje mu mbeera embi ate oli naddaawo n'atandika abantu bangi ababeera ku Facebook nga bali okwo oli abadde asuubira okujja okugenda okukuba ekyeyo n'alaba nga Kirowo azze ku bakadaama abavuma olumu atya naga bakadaama balayika tebalina magezi. Maama tugayina. Kyova olaba nvuddeyo nzije nkwanukule. Tugayina amagezi tugayina. Nze simanyi nti omukazi yateekwa okuwa omusajja. Bwe kiba kirina we kyawandiikibwa nti omukazi yalibeezaawo omusajja buleeta obujulizi. Gwe kola bawe. Kirabikira naye we wakoleranga ng'obawa. Bawe. Ffe tetujja kubawa. Ffe abasajja tetujja kubawa ssente. Era nze omusajja yeesunga ssente zange obala kafu. Tetujja kubawa. Nze waliwo omusajja yakola live n'agamba nti balyose ne basiba ekisaawe kubanga Bakereya nemmanya bulungi nnyo nti bange yamuyiseemu. Bakereya babadde nga bagoba passport n'agikuba emitwe. Mukimanye nti tubasinga obwongo abasajja kati. Tubasinga obwongo. Mbeera naawe nga nina passport yange nga nsirise. Zompeeza kameeza ze zintwala ku kampuni.
lwensitula tolumanya mukimanye nti musula ne bambega ffe mulaba tuli bambega kati yobeera obala bizinensi ng'obala bizinensi z'okufumbirwa nkedde ku makya nga nina byenjagala okukola nga mbala bizinensi ez'okufumbirwa aya basi tugende mu maaso yes tugende mu maaso njagala omuwala ono aveeyo ajja tubulire challenge azifunamu ki ezo challenge zabeerako ng'alaba azifunamu ki azifunamu ki mutubeerako ne mutuvuma bakadaama tebalina magezi. I like your network. Munange ndi ku wifi ya Mwalabu ndi ku wifi ya Mwalabu naye mugambye nti ngenda live nakitegeera ate essaawa zino tekuliiko nnyo bantu kyova olaba erikkiriya naye nga bannange ensonga ezindi obubi zeezo zinsuza ntunula n'alyoka agamba nti abakazi bazunza obusolo nnyina yafaaki twagala okimanya kubanga emyaka gye tulimu gye gimu nze owange akyaliwo mukama akyansaasidde mama wange akyaliwo naye ebyo ebintu kiro bibyoyogera n'ebyo ebintu bye weekozaakoza ne weesiga lipstick no pampinga amabeere n'oyasama bitulaga nnyoko kye yafa kubanga obwo obusiru kirabika baakuzaala nabwo n'obuyonka mu mabeere ate tulabye nnyo kuba kati ng'omwana wange akeera ku makya ng'akula ng'andeetera omukazi gw'ozadde ng'aleeta obusiru omukazi omusiru nga ggwe kubanga sirabangako omukazi avaayo n'ayogera bwenzi bakazi bwe bakola babukola ku biki obubuulira abasajja tubukola ku biki obwenzi obwenzi tubukola ku biki bali bakugambyeko nti omukazi wuno yakutte embuzi mbadde abasajja be basiba bakwata ensolo bali bakugambyeko nti tusanze wali omukazi akutte embuzi olyokodde ku basajja obannyonnyole abakazi benzi nnyo batambuza amagulu bagatambuliza wani bakugamba nti abakazi batambuza amagulu ne ku kitaawo bagamutambuzaako kale bagamutambuzaako anti nnyoko obusiru obwagamutambuzaako ku kitaawo kyova olaba kati takyaliwo onoonsonyiwa naye mukazi gwe oli musiru toyina magezi omukazi gwe ŋŋamba bamuyita Kirowe mumumanyi apostinga mu Facebook mu groups ez'enjawulo n'abeera ku bakadaama ng'abavuma ng'agamba mbu abasajja nga bwe balina amagezi abasajja nga bwe bategeera nze mugambye abasajja bonna atwale asobola n'okwebaka ku State Square buli ajja n'ayagala n'ateekamu n'agenda ku State Square wali waaba yeebaka abasajja ne bamuwaana nga bw'alina amagezi bannange oli mukazi wanjawulo bonna bamuwase bakadaama tubeera eno ne twewaana ne tupostinga obuyumba ennyumba ezimbika olaba oba ozimba toyi n'otagala ng'ate ozimba ya biveera na biti na otabula ttaka n'otagala ekyalo kyonna ne kimanya naye ate okuzimba ennyumba ne bw'oba ogizimbyewa ne bw'oba ogizimbye Masaka ne bw'oba ogizimbye Kotido naye okuzimba ennyumba akiise kya muzannyo njagala aveeyo muwerevo njagala aveeyo abakazi bali eyo nkugambye omuafukiro y'abijanjaalo n'omusuza wanamoti yazanye komedi n'amuteekayo nga mukazi we ayingidde n'omusajja mu nnyumba olwazze n'akonkona omusajja yamukasukidde kiro y'akawunga nti mukazi wange ayingidde muno n'amukasukira ey'ebijanjaalo mukazi wange ali muno n'amukasukira eya sukaali amoti yasitudde busituzi baana n'atambula nabo n'agenda ezo komedi bazizannya kutulaga biki ebiri mu ggwanga luli mubadde mutulimbalimba nga mutulaga kati njagala naawe odoneetinga emmere maama
engeri gwe gy'olina ennyo ssente gy'oli ow'ebbeeyi njagala odonatinga emmere okole live ng'ogaba ebyo byebintu ebyetaagisa ebikulu ebisaana okukola wammaffe twekolere yes tuyina kukola kulwanyisa mbeera kujejjamu embeera embi gye tulimu nze sisobola kwegaana omusajja yansuulira abaana nze mbalabirira abaana bange naye bw'obalabako tosobola oyo era nze mbasekerera n'okubasekerera gwe kirowe nze nkusekerera kubanga toli muntu wafuuka kintuntu toli muntu wafuuka kintuntu abasajja bonna nkugambye genda weebake ku State Square jjamu empale ogende ku State Square weebambe booti buli anaakwagala ajja kujja ateekemu nti onoonya kubakkuta kugambye olwaliro nasiibye naye nsiibulukuse ku lulwo nkusiibulukukiddeko maama era obwedda nkulinze nga njagala nzirire eddalamu eyo live yennyini gy'okoze naye sinnakufuna bakubuulire ekiriwo nange yantama dda bannange embwa eyo yantama embwa ya kirowi yantama bannange embwa gwe wantama n'otubeerako n'otuvuma n'otwasamirako buli kaseera ne weefuula ow'ekitalo kati njagala ojje weefuula ow'ekitalo wano nkuwerevu nzize jjikuwa omanya kyebeyinga obwakadaama omanya birungi bye tufunye mu bwakadaama omanya bye tulabye mu bwakadaama wagamba wabukolako kirabika gwe wabukolera walinga akola obuddu naye ffe kati wano kyeŋŋaanye okukola tokinkaka okitegeera kyeŋŋaanye okukola tokinkaka tonight don't miss from bane saagala munzije ku mulamwa saagala namumaleko busungu kubanga akakazi kano kansunguwazza banange ensunguwalidde ebbanga omukazi n'akola ennaku 3 live n'annyonnyola obwenzi bw'abakazi wabumanyi otya gwe atabukola Linda agenda aliwa mpeku kaso Linda agenda kwebaka ku gundi ku State Square ge magezi ge muwadde agende yebake ku State Square ajjemu empale yebake ku State Square buli ayagala ajja ateekemu aveewo ateekemu ate gwe senga mamanga abadde taliyo gwe nandikuvumye nenkuvuma n'ebyoya byonna naye kankuleke kubanga nkimanyi bulungi nnyo anfollowinga ajja kubiraba ambuuze lwaki njogera ebigambo ebitasaana mu kiseera kino naye nga mukazi gwe oli mubi nnyo oli saitwani oli lumbe lwa kirago oli kiteega oli mubi nnyo mukazi gwe n'otwogerako bakadama tuli bakodo tubawa abasajja sente tubawa zaaki okutuzaalamu abaana n'otubonyaabonya tubawa zaaki gwe bawe kola obawe kugambye agenda kwebaka ku State Square gwe mulinde ogenda omulabira mulinde agenda kwebaka ku State Square buli ayagala waba amusanga anti mulungi nnyo ate wabbe nnyo atategeera bane tulekerawo kwefuula abategeera kubanga ogenda ne weefuula ategeera nga toyina nabyotegeera ife abasajja booyogerako nga nakugiddeyo wano message zennina abasajja abasindika friend request nga basindikirako nezi message zikwana bayitirivu nnyo kubanga abasajja batwagala bakimanyi ffe twasigaza embuzi naawe saawa zino oli lubuto oyinza n'okubeera ng'oli awo nga buli okubeerawo n'oyo data gw'ogula okujja live okutandika otuvuma nga bamala kwebakako abasajja n'omusajja yakuwasa ali mu kizibu kubanga gwe tosaana kuwasa gwe otegeera gwe olimu amagezi gwe wabula senga tekibadde kisiibo gwe mukazi gwe toddamu kuvuma bakadaama toddamu kwasamira ku bakadaama kubanga naawe toyina kyoli
toyina kyoli. Abakazi abali e Uganda tubawa ekitiibwa era tubaagala nnyo. Tubawa ekitiibwa kubanga nze kyenva mbaagala abamu baneiba baffe batuweera ku bana baffe akamere ng'ab'ewaka tebannaggiisa. Tubaagala nnyo era tubawa ekitiibwa. Naye mulekeraawo okwefuula ab'ekitalo kubanga temuli. Kubanga naffe tetunnaba kubeefuulirako ba kitalo. Bye tulabye temunnabiraba. Bye tulabye temunnabiraba. Okitegeera? Wajja obusiru oba oli munyankolo oba oli muki. Mbadde saagala nnyo biyingizaamu mawanga naye wajja obusiru ewammwe. Ate obwo obusiru bw'olina wava nabwo mu lubuto lwa nnyoko. Kati obuleetaano ku Facebook abasajja bakwane, bakwagale, bakuwanewane, maama ng'oyina amabeere aganyirira, amabeere tebagalya. Njagala ogajjule. Njagala ojjule amabeere ago g'oyina ogajjule ogateeke ku masowaani. Ojje wano okole live ogambe bannange neesaanisa amabeere gaagano mugalye. Lipstick talina byali. Lipstick talina byali. Kubanga ne bwe tuba tetwesize lipstick omuntu nga mulungi. Tondabanga nina amatama manene. Naye nga nakedde nenvaayo nga siri live ntambula wali. Era omuntu aba alaba nti alabye ku muntu. Omuntu aba alaba nti alabye ku muntu. Tojja genda ogula eri bu lipstick bwo obw'2,000 ojja obwesiige otandika otwasamira. Omusajja oba yakuwasa n'akuteeka mu kayumba oba kali luddawa. Mbubbaawo yakwanjula. Baakugamba ffe tebaatwanjula. Tebaatwanjula nze nkugambye abasajja b'e Uganda zaala omwana asooka. Obeera bebi nga tonnazaala nga bw'olya. Wenna bakubye wanene ekifaananyi ne bakiteeka ku Facebook ng'otunula ng'omusege ng'omusantwa. Ng'omulambo gye n'emirambo egifiiridde ku kkubo. Ng'olinga kalooli. Kyokka ng'oli lubuto. Olubuto lwe lukyasinza okunyiriza omuntu. Olubuto lunyiriza omuntu. Naye wenna bakubye ekifaananyi ng'olinga kalooli. Ne bakiteeka ku Facebook. Abasajja abakuwaana ate be bakitaddeyo. Nobeeraawo n'olowooza nti abasajja be banaakuweereza maama ng'onyirira ng'olabika bulungi oli mukazi wa njawulo. Toyina njawulo gy'oli. Ennaku zino ekyokulwanyisa ky'omukazi ssente. Ssente. Bw'obeera oyagala olaba n'Omuganda yalugeera nti ekirema ow'essente. Ow'enkata tozinga. Kati obwo bulungi bwo njagala obutwale ku dduuka. Obutwale mu kikuubo. Obwo bulungi bwo bw'owaana naaga amagezi go g'ogamba nti olina nnyo amagezi. Njagala ogatwale mu wino oba mu kikuubo. Bakuwe ebintu ogenda obigabira abantu. Oba obulungi babulya. Obeera obulungi bwo bugasa ggwe. Okitegeera? Obulungi bwo bugasa ggwe ggwe kirowi ggwe bwe ngamba obulungi bwo bugasa ggwe. Ffe tebutugasa. Tebuyina kye butuyamba. Okitegedde? Toddamu kumanyiira bakadaama. Eno video gye nsoose okukola sigendangako live. Nkubana nnyo omutima kubanga sigendangako live. Naye olunaku lwe nnakomawo nja kuvuma. Nja kuvuma. Olabika ozanyisa bakadaama. Olabika ozanyisa bakadaama tobamanyi. Ate nkimanyi bakusiriikiridde. Kuba kati emirimu gibawuuba. Bakusiriikiridde. Naye bwe banaavaayo ojja kukakasa nti embizzi nva bagiteekamu supu n'okoza era n'owuuta. Ojja kukakasa ekisibya omulambo ebigere nti tekuba kudduka. Guba tegugenda kudduka naye ate bagusiba. Tujja kukuvuma. Tujja kukuvuma. Ebivumo bye tujja okuvuma n'ako akabuto kajja kuvaamu. Nze nkubuulidde. Toddamu kumanyiira bakadaama. Tell us wamma, dear. The names. Ye kirowi simanyi oba ntanzi kirowi. Kali awo kakasasiro tekalina magezi tegategeerekeka. Kona kagenda akawala akatera okukola live so emabegako wali kabadde kakola live nga kali mu kaduuka nga katunda soda n'amazzi. Nkatera nnyo okukola live nga katunda soda n'amazzi. Naye kati engeri gye basanzeewo paaka enkadde baagisenzeewo temukyali bantu. Kati tekakyalina byakkola. Kati kabeera ku bakadaama. Era mbadde nebuuza ne ngamba kano akawala kaagwa eddalu kiki ekyakatuukako. Naye nagenza okunoonyereza nga tekakyalina mirimu gya kkola ennaku ekaluma kali eyo konna. Obuviiri bw'okatunulako
tekasaana na kuvuma muntu, tekasaana kuvuma bakadaama. Kadaama ye muntu ow'ebbeeyi ku nsi kuno, era nze neenyumiriza mu kubeera kadaama, era sisobola na kulimbalimba muntu mbu ate ndikkiriina mbu ate nkola wanno, nkola bwa kadaama. Nkola bwa kadaama bwe nkola, bwe nzimbyemu ennyumba, bwe mpeereramu abaana bange, bwe maama wange bw'alyamu obwakadaama. Okitegedde? N'otunuulira guno omusege gu Calvin Kayanja, embwa eyo esinika amannyo. Kugamba nina ebyokwogerako bingi. Oyo Kirowi yagambye, kansooka mmala okuddako Kirowi. Kirowi yagambye bwe tubeera tubonaabona tumuzunziriza bu vidiyo bwaffe. Tumuzunziriza bu vidiyo bwaffe. Nze yange bw'ogirabanga amannya gange nze Namanja Claire bw'olabanga vidiyo yange nga mbonaabona nsaba obuyambi. Togisheyalinganga kazimu ggwe. Togisheyalinganga eyange. Mbu muvaayo mwogere emyaka gyammwe emituufu. Ani yakugamba nti abakazi boogera emyaka? Ani yakugamba nti abakazi boogera emyaka? Olaba ne gavumenti yatubuuza emyaka gyaffe ku ndagamuntu tetugyogera. Gwe gijjo ogibuuliraani? Ogibuuliraani kasiru ggwe? Abakazi teboogera myaka. Guno omwaka abeerawo 27 ogujja omusanga 25. Abakazi tetwogera myaka gyaffe. Ekyo ne bw'oligenda wa ne bw'onookubira papa essimu mbu mwogere emyaka gyammwe, mwogere amannya gammwe amatuufu. Twogere amannya gaffe amatuufu gw'otuzaala. Oliwa oyina ekifo mu gavumenti olyoka otubuuza amannya gaffe amatuufu. Olyoka otubuuza amannya gaffe amatuufu mbu mwogere amannya gammwe amatuufu tugamanye. Ogagaza ki? Agange ge gongoogedde. Mbu kubanga waliwo omwana eyajja wano nga anoonya obuyambi n'ensheyalinga vidiyo ye n'engituusa ku nnyina ne batunda poloti. Omuntu we basobolera okutundira poloti manya wagamba tuli banaku nnyo. Mbu bakadaama babeera banaku nnyo. Tetuli banaku. Kubanga ekikulaga nti tetuli banaku twajja kulwanyisa mbeera kuyiiya future. Ekikulaga nti tetuli banaku. Mu bigambo byo mwenzija byenkuddamu. Wagamba nti omuwala bwe wagenda ewa maama we yatunda ekibanja ne basobola omujja ebweru. We basoboledde okubeera n'ekibanja kye batunda. Gwe basoboledde okubeera n'ekibanja kye batunda. N'obeera ku bantu n'oyasama toyina byakkola we n'olyawo ozunga enfufu nekkuba ne ku mannyo. Enfufu nekkuba ne ku mannyo. Kati ndoza bw'okola ezo live n'obeera okwo bw'ovaako abasajja nga bakusindikira request n'obeera awo n'oyasama mboze gurupu yange nze sisobola kuyingira mu gurupu yo. Sisobola. Kubanga obusiru bw'olina ate nange onsiriwaze. Toyina magezi Kirowi, toyina magezi wadde akatono bwe kati era gavumenti erabye kuba kati naawe ggwe bw'otyo bw'otunula yeekufuga. Batambuza amanyi. Hey! Tukooye. Tubikooye. Abantegedde muntegedde, byenjogedde mubitegeera. Kitegeera? Byenjogedde mubitegeera era omulamwa gwe tuliko mugutegedde. Tukooye embeera eyo tugikooye. Ey'okubeera nga buli avaayo atukira ku bakadaama so nga ate mmwe nammwe muyina ebizibu byammwe ng'abantu abali e Uganda muyina ebizibu byammwe. Not here. Muyina ebizibu byammwe nammwe ng'abantu. Gwe kirabika oli mupya kati feba. Nedda siri mupya mukwano. Siri mupya naye
ayitiridde. Waliwo ekintu kyolaba nga kikususseeko n'owulira nga kikutamye. Nga kikutamye kati ekyo nakyo tuwulira kitutamye. Nze mpulira kintamye. Poliisi ekusazeeko. Era poliisi ensazeeko naye teŋŋaana kwogera. Poliisi ensazeeko naye teŋŋaana kwogera. Era nsigadde njogera lwakuba nti saagala nnyo bantu bano okufulumira mu bintu byange kubanga byakuyomba. Anti kino kibadde kisusse. Waliwo ekintu ekikusukkako n'owulira nga kikutamye. Kino kibadde kisusse ate kibadde kisusse we kirina okukoma. Mukitegeera? Kisusse we kirina okukoma. Kubanga tosobola kwefuula muntu wa kitalo nga nawe toli wa kitalo. Ffenna tetuli ba kitalo, teriyo omuntu asinga munne. Ffenna buli omu yenkanankana ne munne. Okitegeera? Buli omu yenkanankana ne munne. Ekiri wano abuuza nti biki ebiri wano. Ekiri wano nzize kwanukula ani? Kirowi. Nzize kumwanukula. Mbadde nzize kumuvuma naye simufunye. Mbadde nzize muvume naye simufunye kuba mbadde njagala mufune ng'ali live muvume bulungi nnyo. Kubanga tukooye okutubeerako bikaseera ng'atumanyira n'atuvuma n'asinika amannyo. Talina kyali n'atuvuma nti tuli bakodo yaliisa ab'ewaffe. Twajja kukolerera abasajja. Twajja kukolerera abasajja. Bajja kuvuma ggwe. Olowooza ebivumo bitta. Senga ebivumo byali bitta litakaggwa yandibadde mufu. Okitegeera? Kubanga bad black ebivumo byamuvumye. Bakusimu. Onoddamu edda. Nedda. Sigenda kuvaako kubanga sigenda kudda. Njagala kiggwe leero. Poliisi egenze. Njagala kiggwe leero. Mulekerawo okuvuma abakadaama bannange kubanga nammwe abali e Uganda era mubeerawo ne mutukubira obusimu waaye embeera enjokya nyamba ompaleyo emitwalo 5 njikuwola gozi nkolera naawe jangu okola ozigende ngoziwolaawola abantu. Bwe tudda Uganda ne mutubeerako mbu yakomawo talina kyayina bakugambye ngenda kwetimba ssente ku makubo nzije mbayite nti banaye mujje mulabe zizino nziyina zizino batuzambale nga ngoye mujje mutubuulye tutandike okutungisa ssente ngoye mu ssente. Tuzibalage. Calvin Kayanja yabadde wano natandika okusoma gundi, natandika okusoma mbu awala ababba ebyokulya by'Abawalabu. Natandika okusoma asoma amannya mbu gundi mubba ebyokulya by'Abawalabu. Ebyokulya by'Abawalabu bye tubba bibye bimukwatako tubibira ku Facebook kwatandika otumanyirira. Ama ba people power mbatumiddeko. Tube ebyokulya by'Abawalabu oba tubibba ebibye bya nnyina. Nakali we kajja kadda mu Calvin Kayanja mbu ne Calvin Kayanja mukama wammwe abadde abawolereza agambye mbu muyoole amazzi mu sink. Simanya muyoole amazzi mu swimming pool. Oyo Kirowe okujjako kuwuga mu nnyanja yali awuzeeko mu swimming pool. Yena n'omulaba ng'atunanga Katonda gwatafaako gy'obeera nti Katonda ewaabwe tatuukayo. Nze nkimanya abantu bawane mu buli kintu mukifuula ng'olwali naye akakazi katuliko katuvuma bwe kawaanawaana abasajja be bakawazirayiki abasajja be bakaweereza zi message n'enkeera nga kakomawo ku mulamwa ki. Fe tulina ebyokukola. Kyemugamba mubadde mwe temunnamulaba buli lunaku ssaawa zino ssaawa 5 n'eddakiika nga 2
abeera ku live ng'ali mu kuvuma bakadaama buli lunaku kati atutte wiiki namba ndowooza olubuto bwe lumusimba ng'abeera ku bakadaama ng'abavuma kuffe kwawummulira tukooye badde mmanyi oyogera makulu kasasiro yekka vaako gwawulira nti njogera kasasiro vaako anti mmwe bamu gwakiraba nti kasasiro vaako kubanga siina gwe mpadde invite vaako nze kyannumye kubanga kinnuma buli kaseera kinnuma n'abeera ng'avuma bakadaama ye ekigambo bakadaama yakijjawo kubanga ffenna atugatta wamu nti bakadaama ye bw'abanga yali akola obwakadaama kubanga bwe yali ajja ku Facebook yasooka n'ayogera nti yali kadaama kyakulemye wabula kanve wano yes kyannumye nnyo kubanga tukooye nze kyannumye bantu bangi bapostinga zi videos zaabwe ezitusesa ne zitusesa gy'otayagadde n'ogiskipinga naye buli kaseera n'obeera nga oli ku bantu obavuma ayagala tukole ki tukole ki tusalire wamu amagezi tukole ki tuve ku bwakadaama tukole ki kubanga n'okwetunda tewakyaliwo gy'oyinza kwetunda kati abantu babagamba stay home abaana abagula bana abajjawa kati ye muwadde amagezi nga bw'ali mulungi nnyo ataategeera nnyo agende ku paaka enkadde aggyemu empale yeebakaawo buli musajja ajja engeri gy'ali mulungi bajja kumulaba era bajja kumusiima okusinga bw'anajja wano n'atumalira ebiseera n'atuvuma bananga ate Calvin Kayanja talina makulu nadda ku bawala n'abakozesa zi vidiyo oyo omuwala gwe yateeka ku vidiyo n'agamba nti omuwala abonaabona bambi mukazi wattu namusaasira newankubadde yali abonaabona yandibadde yeesalira amagezi wakiri yandikoze live ye yekka mukwano nze sikuliiko mbufe respect your age sinze nsinga nnyoko obukadde naawe siri walira eyo sinze nsinga nnyoko obukadde era obwedda njagala abanvuma mbagatteko kuoli sinze nsinga nnyoko obukadde oba naawe oyagala genda live okitegedde ensonga gye njogerako eteekwa okugguka kubanga abadde nga atuvuma nga mmwe musirise mutunula butunuzi mumutunuulira abaseka ne museka waliwo bambi omuwala eyavaayo najja n'amuvuma n'amugamba wakalya nnyoko kololo yavaayo n'ayogera maama wange yafa naawe nsaba nnyoko maama wange gye yalaga naawe owuwo gy'aba alaga ffenna tujja kufa okitegeera ffenna tujja kufa naye si kituufu okujja n'oyogera ebigambo ebitaliimu bya makulu n'obeera ng'ovuma abantu n'ovumaganya nnyoko ne mu ttaka gy'ali ne babeera nga bamuvuma yamuzaala kubeera ng'ayogera ebyo ebyekisiru by'ayogera Calvin Kayanja oli ose n'ojja ekyabadde kikusomesa abantu nti babba ebyokulya by'abawalabu gw'obigula obeerayo nga tubibba njagala okole live nange onvume bantu mmwe tubawa ekitiibwa kubanga tumanyi bwe tufuna obuzibu tujja ne tubeebuuzaako naye lwaki mutubeerako buli kaseera lwaki kadaama afuuse ekizibu kati Calvin Kayanja wali muntu eyeebuuzibwako gwe tusobola okwebuuzaako naye naawe nodda ku Facebook n'otandika okuvuma bakadaama bakadaama babakola ki kyenjagala okumanya bakadaama babakola ki gwakaabira ddatawo mukwano sorry naye olwaleero nagiridde abantu babiri Calvin Kayanja njagala atubuulire kiki kyayagala tukole atuwe ku magezi Calvin Kayanja amagezi goyagala ebintu byayagala tukole bitubuulire wano tubikole bitubuulire abawala ne bava eri
ne bateeka video ku Facebook abasajja babibakako kirindi tebalina byakola tebalina ssente n'otunuulira omuwala myaka 21 muwala muto yatandika okwagala oyo omusajja nga alina emyaka 18 oyo Brian White omanyi saagala nnyo nze kuyingiza abantu mu bintu byange nga bennagiridde weebali nange sirina budde bwo naye leero mbufunye Calvin Kayanja leero obudde bwo mbufunye mulekeraawo tumalako emirembe mulekeraawo tuswaza mulekeraawo tufuuda ekyenyinyalwa mulekeraawo kwonoona omulimu gwaffe naffe tufuba nnyo okulaba ng'omulimu gw'obwakadaama guvaayo nga buli muntu asobola okwegomba n'agamba embeera ebeera enkubye kaŋŋende nkola obwakadaama tuyina ebizibu byaffe tulina ensonga lwaki twerekereza abantu betwogera olulimi olumu ne twerekereza abasajja nze oyo Chloe mugambye nti owange waali atwale owange waali mugaba tata Jona gyali amutwale ayongere ku abo baayina ne bw'aba ayagala namba ye ya simu ngimuwe nze Calvin Kayanja atandeetanga Calvin Kayanja tandeetanga najja byange naye kimundeesezza okumwogerako Calvin Kayanja kimundeesezza okumwogerako no Brian White okumwogerako bapostinze video atagirabye tewagirabye nze nagirabye ey'abawala omuwala ng'ayogera yamukuba abadde ng'amukozesa okitegeera abadde ng'amukozesa kati abo abawala senga bajja ne bakola obwakadaama Brian White yandibasanzeewa yes Calvin Kayanja atuyamba naye atuvuma Calvin Kayanja atuyamba naye atuvuma n'atuswaza toyinza kuddaawo n'oyogera nti bakadaama babba ebyokulya by'abawalabu n'atandika okusoma lisiti abeerayo nga tubibba oba bwe tubeera tubibba tumugamba nti tubbye ebyokulya tumugamba oba tubibbira ku Facebook wano wajja mugaba ate muwakkirowi taata Jona mugaba sinnaba kutandika kuvuma ku muntu wabula njagala abantu abo bajje baveeyo batubuulire ensonga lwaki babeera bavuma bakadaama Calvin Kayanja otuyamba era bwe njogedde ku kya vidiyo ngambye nti Kirowi ye yagambye nti Calvin Kayanja naye mukama waffe abadde atuyamba kituufu otuyamba naye lwaki obeera naawe kati abantu b'oyamba obuyambi bw'oyamba buba buyambi ki nga b'oyamba gwe kennyini gwe bajengulula kitegeeza bwe tunateekayo vidiyo nga tusaba obuyambi abantu bajja kugamba abo babbi obubbi bwe bubabonyaabonya nze simwegezaako Kirowi simwegezaako era beyinene nga ye bwe yeeyita naye buli muntu asaana awe munne ekitiibwa okitegeera buli muntu asaana awe munne ekitiibwa tusaana atuwaŋŋana ekitiibwa kubanga ebintu by'okuvumangana tebisaana omuntu vaayo omuvume ng'alina ensonga ennene gy'akoze naye nodda ku bakazi n'otandika okubaanika abakazi batambuza amagulu yabimanya atya nti abakazi batambuza amagulu oba ye tagatambuza Calvin Kayanja tweyanziza ssebo tweyanzeega obuyambi bw'otuwa naye lekeraawo otuvumira ku Facebook ababba ebyokulya obamanyi ababba ebyokulya by'abawalabu obamanyi okitegeera ababba ebyokulya by'abawalabu obamanyi genda mu bubokisi bwabwe obagambe gundi nakulabye ngobba ebyokulya by'abawalabu toddamu kubibba
naye bakadaama mubaleke kubanga bakadaama balina ennaku yaabwe ffe tulina ennaku yaffe tulina ensonga lwaki twajja okukola tulina ensonga zaffe beetyoboola naye si ffenna beetyoboola naye si ffenna ate naye babeera beetyobodde babeera batuvuma gamba nti gundi mumenye eyeetyobodde gamba nti gundi naye si kuvuma ffenna si kuvuma ffenna kubanga obwakadaama si kikolimo obwakadaama si kikolimo ate si kibi kubanga tewaliwo buli ajja mu bwakadaama tewaliwo gwe bakaka tubujjamu lwa mirembe nakwagala gwokera ku makya n'ogenda bibonyaabonya n'ogoba pasipooti n'ogifuna n'ozunga n'ogenda ku kampuni n'obigobako naye bwe mutuddako ne mutuvuma si kituufu nze siwagira muntu avuma muntu siwagira muntu ayisaamu muntu maaso kubanga okuyisaamu omuntu amaaso kiruma Calvin Kayanja sijja kuvuma kuba sinze nsinga nnyo ku bukadde okitegedde sinze nsinga nnyo ku bukadde ate nze mu bwogenda okuyamba siriimu era bw'olabanga vidiyo yange nga nkusaba obuyambi gisheyalinge ku Facebook buli muntu agirabe okitegedde gisheyalinge ku Facebook buli muntu agirabe sinze nsinga nnyo ku bukadde njagala we wanyambira nze sisabangako ku buyambi guno omwaka gwa kusatu nga nkuba ekyeyo sisabangako ku buyambi okitegeera bwe babeera balaba nga tetwewa kitiibwa batubuulirire okusinga okutuvuma Calvin Kayanja muntu wa buvunaanyizibwa tubadde tumanyiye muntu gwe tusobola okujja ne twebuuzaako naye n'ovaayo n'osoma lisiti nti eno lisiti y'abakadaama ababba ebyokulya by'abawalabu kati gwe olwo weewadde ekitiibwa olwo Calvin Kayanja obeera weewadde ekitiibwa nedda mukwano wifi sigibba era nennyini yabadde wano sigibba era akimanyi banange ebyo bye byange meseji zange zino njagadde zituuke eri Kirowi ategeere Calvin Kayanja ye ategedde abanyiiga munyiige Calvin Kayanja ye ategedde era n'avaayo n'ajja Calvin Kayanja ye ategedde kale bwe babeerayo ababibba babibbe kubanga era omuntu w'otuukira okubba teri ali mu mbeera nnungi ayinza kubba taliiyo omuntu n'abeera ng'alina ekintu ate n'akibba era ababibba balina ensonga lwaki babibba okitegeera ababibba balina ensonga lwaki babibba naye so si kubeera nga mujja ku Facebook ne mutandika otulangira nti tubba ebyokulya by'abawalabu si kwe tubibbira abantu bakola obwakadaama n'emyaka 10 tobalabangako n'emyaka 10 bagikola obwakadaama abantu bakola obwakadaama emyaka 10